Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo ab'amawulire okuva ku TV ne radios ez'enjawulo nga kw'otadde n'emikutu egya social media oba internet egy'enjawulo. Tubaanirizaako mu lukuŋŋaana lw'abamawulire luno olwa baganda bange Rain and Maulana, celebrated comedians. Tuli mu lukuŋŋaana lwa Banamawurire tugenda kubanga twanjulira abantu enteekateeka yaffe eya ekivulu kyaffe, concert yaffe oba olutabaalo, that is Soy season 2 oba the second season ey'okubeerawo this very weekend awatali kulanga kulala ku lunaku lwa Eid. Nze Ibrahim Kasa era nga tusinzidde wano Nateete ku Sibyangu Standard Hotel. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo era nga protocol bweti bwegenda okubanga etambula. Tujja kusooka tufune obubaka bw'abakulu bano bombi, then bwe tunaamaliriza okufuna obubaka bwabwe tujja kufuna ebibuuzo okuva eri mmwe bannamawulire, then olwo nno basobole okwanukula ebibuuzo byammwe. Awo nno olukuŋŋaana luno olw'abannamawulire tujja kuba tuluggaddewo musobole okubanga ate mweyongerayo okugenda okukola emirimu emirala. Nga bwe mumanyi nti teri abantu bali so important mu society muno nga ab'amawulire, nga kwotadde n'abalala naye nga ab'amawulire twasukkulumako mu kubeera so important when it comes to communication oba okutambuza information. So let me take this opportunity ntandike ne muganda wange Maulana. Abantu nno tebabaawula abamu. Maulana ye mweru era yayambala seppeewo, then Rain ye muddugavu ayambala enkofiira z'ekika kya kangalu ebiseera ebisinga, era enkofiira eno gyali bagiyita kangalu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusaba obuze ku bantu era obanyonyole. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala Muhammadi bin Abdullah amma ba'd. Okutenderezebwa n'okusinzibwa n'okwebazibwa bidde eri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo asobosezza okukuŋŋaana ffenna mu lukuŋŋaana luno olw'emirembe era olw'ekitiibwa. Tuli basanyufu nnyo. Asaalirwa ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yatujjira n'ekyengera, era kyensaba buli mwenna ali waneena abeere ng'akifunako akirozeeko akakase ku bwomereku bwakyo. Ndi musanyufu nnyo okuba nti mwenna bannamawulire muzze waneeno. Nze bwe nali nsoma IT, teacher wange yasomesa ekigambo, yali akola introduction, yagamba the world changed from 3 stages. Neva mu farming, negenda mu industrialization, nedda mu IT. So bannamawulire ekituufu muli ba mugaso nnyo. Tuli mu information technology, era buli kimu oba oyagala okimanya era ogenda kunoonya ki tubalaba nga mukola interview ku balimi, ne mukola interview ku basuubuzi, ne mukolawa omuntu kyabadde tamanyi n'akola ki n'ajja ng'akimanya. So tuba twejalinga nnyo era tubeebaza. Wenkubira n'omulanga kano kankayiseewo eri Uganda Police, tusaba abantu bano bakwate bulungi nnyo. Oba oliawo Mungu mwayisiza naffe abeera mu katemba ono nesobola okubeera nga tutuuka ewala n'okugenda international. Bwe bubaka bwange. Tweyanziza nnyo oyo bamuyise Maulana. Thank you so much obubaka obwo. Bassebo ne bannyabo era akadde kano kantwala omukisa guno okubanjulira munne. Bano bakola duo. Oyinza bageraageranya ku nga bw'olaba P-Square, Chakademas and Pliers, Radio and Weasel, Madrat and Chico. Abantu abakola ababiri ebintu bibanguyira nnyo. Though abantu tebaagala kukola babiri olw'ensonga nti abantu batunuulira nnyo okugabana than execution. Naye kati abatatunuulira nnyo byangabana ya nsimbi, abatunuulira execution, bo bagamba katukole babiri basatu okudda waggulu. So mwami Rain tukwanirizaako ssebo. Ono yatutoledde yatulombedde dduwa
oba kati gwona tukolera ki insha Allah. Njagala okubeebaza n'okubaniriza abasawo ne banyawo mwenna abazze bannamawulire okubeerawo nga Maulana Drain tubanjulira show yaffe egenda okubeerawo ku Eid Day ku Uma Grounds e Lugogo ku Eid ennaku z'omwezi looza zijja kubeera nga mwenda. Eid egenda kubeerawo ku Saturday nga Maulana Drain tugenda batusaako Soyi season 2 twalina season 1 2019 tugenda kubeera ne season 2 2022. Show eno egenda kubeera Lugogo awo naye ekyenjawulo ekigiriko omuntu bw'awulira Maulana Drain ekimujjira mutwe ba comedians naye ekyenjawulo ekigenda okubeera ku show eno nti egenda beeramu aspects za art nyingi. Mugenda n'aba performer be ba Maulana Drain nga bakuwa production ya drama ku stage, bakuwa music ku stage, bakuwa ne comedy. So egenda kubeera so much different. Tuwerekeddwako ba artists bangi abamu twalibadde tulina bo wano ne tebasobodde kubeerawo. Tujja ba ne King Saha, tujja ba ne Bebe Cool, Spice Diana, ba comedians bonna, ba musicians bangi. So era ne bannamawulire tubakoowoola olwo lunaku ku Eid mujje era mubeerewo nga Maulana Drain tudelivering ekisinga muffe. Nkoowoola aba TV stations endala abataliiwo buli omu ajja abeerewo ku Eid Day ku Uma Showground nga tubawa production kyetulowooza nti kyekigenda okuba ekisinga okuva muffe Maulana Drain. Thank you so much. Kyesogeddeeko mpozi okuyingira kigenda beera emitwalo 2, emitwalo 5 ne table ya mitwalo 5. Mitwalo 2 kuyingira, VIP 5, table igenda beera ya mitwalo 5. Yeah, thank you. Thank you so much. Era still on this very note, nja kudiza Maulana omuzindalo briefly tusigiremuko ekifaananyi about this concert of yours over the show Soyi okuva 2019 okutuuka wano waliwo ebbanga ddene n'ebibaddewo bingi nnyo. Just osobola otuwaayo obugambo 2-3 then ne Rain ajja kwongerereza okwo about Soyi. What is so special about Soyi? Abantu ebwereyo basobole okubanga bakitegeera. Waliwo agenda okujja mu concert yammwe for the first time nga teyajja mu season 1, waliwo neyajja mu season 1 ng'era akomawo ne mu season 2 ng'atambula nammwe mu lugendo lwammwe luno. Alhamdulillah. Soyi Maulana Drain wetali tutandika, that was bidding 16-17. Twajja turayizinga nga tukolera abantu ebintu ebyenjawulo naye kyasinga bakwata omubabiro okubeera nti twaddanga ku stage ne tugeegenya radio station emu ekintu ekyo yali eyita engule. Muganda wange n'abeera omusoyisoyi nga yabuuza ebibuuzo nga nze ndi musoyasoya addamu ebibuuzo era erinnya eryo we twalijja ne tubeera nga ekintu ekyo kyanyumira abantu. Munnaffe tukolagana mu business Alex Muhanji n'abeera nga yakisalamu erinnya eryo ye najja musoyisoyi nekifuuka show number nga brand ekitegeera. So wetubala nateeka show gwe mutwe gwa show. Abajja mu season eyasooka n'abasobola okugiraba ku YouTube tulina abantu betwajjayo mu audience ne tubabuuza ebibuuzo. In this case si kuba nti nze kanze mbeera ku stage but tuteekamu n'abantu abalala basobole okubeera nga nabo bali inclusive ku stage. Omuntu awulirewo ekifiiringa okubeera ng'oli ng'oli ku stage era ali eyo nga wasobwa season 1 jangu mu season 2 nga weetegese okubeera ng'oddamu ebibuuzo by'abasoyisoyi. Gwoba naawe obisobola, ng'olina ky'osobola, ng'olina ky'omanyi, jangu tubeere ku stage nga naffe tunyumirwa abantu be bamu. Ndowooza kyekyo. Tweyanza nnyo, webale nnyo webali ddala. Nja kusaba Rain era naye ayongereze okwo okukkaatiriza ku Soyi ono. Soyi osobola okukireeta nti brand name y'ebimu ku bintu Maulana bye tukola. Tetubuuza bibuuzo byokka ku stage naye
this time round Maulana and Red bagenda kola production wet kiri rare okusanga comedians abakola comedy ku live band waliwo ebintu ebibadde tebibangawo e Uganda okusanga ba comedians nga bakola live comedy ku live band ne bafusinga music mu comedy ne bafusinga drama mu music okitegedde. So this time abantu bagenda laba ku kintu ekyenjawulo, bagenda laba ku ba comedians nga comedy bamukolera ku live band. Omuntu ajja kwebuuza kibeera kitya comedy mukolera ntya ku live band, bajja kitegeera that day ku Umasho ground Rugogwe abanasobola okujja era nga twongera bakowoola mujje mulabe ekyenjawulo. Kino tekigenda kubeera kyaba comedians kujja kuyimirira buyimirizi nga bwekibadde n'ayogera ebigambo bye n'agenda. It's going to be so much different. Tugenda kuteekamu abantu abanajja mu audience, tugenda abantu bonna tugenda kubanga participating mu production yenu. So nyongera bakowoola mujje mulabe Soy season 2. Okuyingira tugenda shegena tandika mangu egena tandika saa 12 zennyini shegena betandise. So mbadde nkubiriza abantu abasobola okukera bajje ba isawa 10 nga batandise okuyingira kuba kick off ya show egena beera ya sawa 12. Yes. Kale tweyanza nnyo muganda wange. Akadde kano ngenda kubanga nteeka omuzindalo mu audience yawo abantu mubuuze ebibuuzo. Nja kusaba Rain and Maulana oba Maulana and Rain either way abantu bano mubawe omukisa okubuuza ebibuuzo bye baagala awatali kubakotogera. Ate nsaba n'ebibuuzo byababuuzizza biddibwemu kubanga bano beba watchdog ba society, they are the mirror of society, by no reflecting the society what happens this side of society. So nja kutandika nga mbawa muzindaalo yenna alina ekibuuzo obuuze abaami bano ekibuuzo, then bajja kubanga banootinga ebibuuzo bino. Tujja kusooka tufune ebibuuzo nga 5 babinootinge then babiddemu omulundi gumu. Otubuulira media house gyo representing probably n'amannya go if you don't mind, then tutandikira awo, then your question follows. Thank you so much. Alright, tuyanze. Nze ngola Vincent Kataira nkola ne radio Akabuzi Kubiri. Njagala kubuuza mwengaba mu industry y'okusanyusa poliisi yavaayo kwemabega koko neyisa ekiragiro ekigamba nti abategesi b'ebivulu olina okuwulira poliisi abayimbi b'ogenda okutambuza amusoja oba obutegesi, ate poliisi yaddembe okujjako oyo gwe bayagadde okujjako musoyo gy'ogenda okutegeka. Mwengamba mu industry mukiwulira muti? Tweyanza nnyo. Ekibuuzo ekirala? Neyanza nnyo. Amanya bamuta Edi kola ne Baba TV ne online channel Edios Media y'amaanyi. Ekibuuzo kyange kiri nti mwogedde byonna ne mwogera naddala okuva okubisalawo entadde essira naye temwogedde ku baana tetubaleeta. Thank you. Katufune ekibuuzo ekirala muzindalo kusigaleyo mu audience. Eriyo ekibuuzo ekirala? Okay, katusooke tureactinge ku ebyo. Waliwo agambye Mwami Kataira owagondera Kataira mbadde ndudde omulaba. Aba abantu abakoze mawulire nga mwetaaga kulitayali. Kataira umula waliwo abaana abapya bakajja. Kataira na maama wange yamutunyumizanga. Mwami Kataira wakabuzi kubiri. Yakatandika ibajibulawo. Mwami Kataira agaye polisi tutataganye yaddembe okubanga stopping omuyimbi yenna gwe beyagadde. Polisi eyina enteekateeka ze yateekawo nti bw'oba oyina ekivulu ky'otegeka olina giwandiikira ebbaluwa. Bw'omala owandiikira poliisi n'ogenda owandiikira abannema, bw'omala owandiikira abannema n'owandiikira aba council. So ebyo byonna kasita obituukiriza
polisi kati kulinaako ttabu oli wadde mbotegeka shoyo ngabo okola ki kasitoba ngabo balabye so ekyo gyonna emitendera twagituuseeko twagikoze era nsuubira shegenda kubeera successful nga tewaliwa polisi yonna atutaataganiza inshallah. Okwongereza ku ekyo twongera okwebaza enkwasaganya Uganda Police gyekwasaganyizaamu ffe nga Maulana tukkiriza nti omulezi waffe tagera kibi mu mbeera yonna yonna polisi kyekola ffe tukitwala mu mutima mulungi nti eyagaliza bannayuganda bane ffenna tukkiriziganye wamu nti ekintu kyonna kyonna kyokolagana nakyo nga tekiriko mateeka malambike kisobola okugenda asiffe kisobola okugwa kyova olaba nga eyakola emmotoka ateekako steering ne steering wheel musobole okubeera ng'ovuga eri ku luguudo tevaako otherwise singa teyassaako steering wandayo emmotoka ng'egenda yonna gyekola ki gyeraze so okustreaminga ebivulu bino polisi n'essaawa amateeka ago omanye abayimbi bameka bogenda okujja nabo omanye baani b'oleeta kyali kiyamba ba consumers, that is consumer protection. Ogenda kulanga bebekulu ate aleme kujja abantu bafiirwe abantu bano baggwamu essuubi buli olanga Maulana ne batajja omuntu yasasudde omutwalo gwe gumunuma oshegedde tebasanyusibwa so polisi ejja kubanga erina okubuuza nnyini kutegeka kivvulu lwaki Maulana wabalanze tebakoze eki tebaze kitaase bali abantu kitaase ne baproducer ne bapromota okubeera nti asigaza erinnya eddungi mu bantu nti ono ye waategeka abantu bakola ki babale babikola emabega ffe batulanze emirundi mingi naye nga tugenda kubaawo wajuze yankubira lwikwe nga tayogeranako naffe yatimba dda n'ebipande naye nga kitukola ki kati otubasobola omusiba ku poliisi okitegeera naye kati ontolina wootandikira so twebaza Uganda Police olw'ekikolwa ekyo kyeyakola naffe ne tusaba naffe abateeka ebivvulu nti tugoberere amateeka ago abantu baleme kwerimbika mirimu abantu bangi abali babikozesa nga byakuzannya naga agundi negundi bagenda kujja negundi naye ng'alimba naye ng'akimanyi nti akola ki kati wano polisi weba ekisazeewo so tujja gendanga mu mateeka nti bamugambe nti sebata teyazze ate nga bamukola ki si kye tugenda otambulirako ekibuzo ekiddako abaana tubaleete tetubaleeta so yaffe ennungi nnyo bw'olina abaana nga nabo baagala okusanyuka nga batuusa emitendera gy'okubeera nga bajja okusanyuka bajje tetubalinaako buzibu kasito n'obasasulira ekyebiri ekitegedde ffe tujja babalanga bakulu jangu n'abaana tujja babalanga bakulu jangu n'abaana kuba kati abaana wona tugamba abaana tujja yingira mu mulyango gw'okuleeta bouncing castle so kati baleete tubabalenga abakulu waliwo ensonga endala gyembali njagala oyisaawo sheeneo eya uma si yeshegenda okusembayo ya Maulana sheeno si yegenda okusembayo tulina sho satu tulina erugogo ku uma ku idide so bwe tuva ku uma tugenda ekyengera ku Rose Gardens ennaku z'omwezi nga 16 omwezi guno gwennyini ogwa Julayi bwe tuva ekyengera ku Rose Gardens tugende mukono ku Summer Gardens era ennaku z'omwezi nga 17 so luva olugogo weekend eddako tugenda kyengera tugende n'emukono esebo tulinayo ebibuuzo ebirala nga tetunnaggalawo olukuŋŋaana luno Alan Cruz okuva ku Terefina tukwanirizaako ssebo ne Cruz exclusive ekyange kijja gendera ddala nga nzize nga Cruz exclusive omulundi ogwasooka Rain ne Maulana ne Mwasembo Tegeka bloggers bakola kinene nnyo abamu okumakinga sure nti show yali successful so tusaba okuwabulwa ne bloggers okutegana ddala ba YouTubers naddala kuwaaka wammwe kwolwo olunaku beetaaga okutegeezebwa kibeere nti waliwo abamu abanakkirizibwa baddembe okukola nga yebaagala anyway but streamlining naddala. Thank you. Maulana tubadde tusaba aba bloggers ne ba content collectors tebaba ba creators ati musanze ndi stage n'okwata content collection ndabanga nabo ba creators basobola okuliyetinga sibaganye naye in this case waliwo otukanga driver ne conductor. Conductor wajja mu driving seat aba afuuse driver kati mbadde nsaba tukwatagane n'ekintu kino eno
tokitegedde nkikunyonyo nkitegedde kikuyisiza bubi nkikyuseemu nedda tokitegedde mbadde nsaba tukwatagane n'abalina emikutu gya YouTube tufunye challenges nyingi nti in one way or another we have become monotonous nga Maulana Andre oba n'abalala ba comedians abalala bayizo kikayanako oli ajja ku show n'akwata waaka nga tafunye copyright n'amussa ku mukutu gwe oshegedde kyesaba waako ono gutugenda okukola ku stage owa soyisoyi aliko copyright nga wa Maulana Andre okuleka ng'onoosaba olukusa ne tubaako n'enteeseganya ne management ne manager n'afuna waako oba waakola ki waakuteeka ewala bannaye waako ono bw'ojja ng'otuukirira as Maulana Andre tulina kampani yatuukirako netugamba you create work I buy I go I sell okitegeera mumizo mwena abakolagana mu kugundi wa content creation mubimanyi omanyi content wakutwalira obudde transport goteekamu abantu b'okozesa behind the camera naye tekinyuma muntu kujja yekwata bukwasi n'ateeka ku mukutu gwe olw'okwagala likes ne comments ne sente teeseganya ne bannanyini okwaka abali ku stage olabe either bawaayo akasente oba bakuwa buwi ne musobola okugenda muki maaso abamu bateekako n'emitwe emibi wabadde njogera waliwo omwana yajja ku stage ne balwanira waliwo ekifo kitwaliko ye yali back stage ng'akwata akutte kamera bano we balwana nadda n'amala nassaako omutwe Maulana Andre bafuuse ekisekereba tebakyalina waaka abantu babasunga busunzi ne mubuuza oyagala tubeere nga tugudde omanyi abantu bawana eno kino bakirina era nsa kujja kusaba Banamawurire bakitwale most cases simanyi lwaki mu Uganda olusi kitambula bwekito abantu baagala tubeere ku level yeemu nga ffenna tuli baavu omuntu wakola ng'ofunye akasente akagwayo era kajja kgenda bannaaye njagala amakakasi kino kigenda kunyiga naye njagala amakakasi temulwana Maulana Andre temutulwanisa the sky is the limit at one certain point we shall die wait for our day etusirimbe we shall die ne Mungu yatugamba mwenna muli bafu era mujja kukola ki kati olwanira bwereere ogamba nti Maulana Andre kamba si wansi oba kamba situle okitegedde tulina edduwa gye tusaba egamba Allahumma la mani'a lima ataita Allah teri ajjako gwoba owadde era teri awa gwoba okoze eki gwoba omumye so tusinza Mukama ne betukwasaganye nabo mu mbeera ennungi temutusabira kugwa tujja kufa era tubeere nga tugudde mu nsonga yennyini ey'aba bloggers Alan Cruz gyoyogeddeko ssebo tugenda ku issuinga tags kola olunaku ba bloggers bajja kujja bashootinge bajja kujja banayagala tujja kuteeseganya nabo bajje tubawe tags babeere nga bajja bashootinga waaka tujja kuteeseganya nabo abanayagala bajje tutuule tubawe tags bajje kola olunaku bashootinge shosi tegenda beereemu tugenda kukola ekyengera bwe tuva Lugogo tugenda genda ekyengera ku Rose Gardens nga 16 nenga 17 ezo zonna show tujja teeseganya ne ba bloggers abanayagala bajje bashootinge zonna bagenda kujja betunaawa tags ate tuyinza okugamba nani nekyewunyisa olaba bwakibuuzi kyekyo tuli bangu omuntu bwongera ntibugamba wakamukole ki wakamutwale kuba abasinga abangi tubaweredde bwereere naye abantu baffe ne woba waaki wano osindikira omukazi transport nga yakusabye $5,000 n'omusindikira 10 n'agamba tontereddeeko zijjayo najja n'akoma ku gate n'addayo kale tweyanziza nnyo anyway ekintu kya content tufeedinga ku content ffe so mwebale nnyo okubanga mugenda creatingawo engeri ennuŋŋamu tubeere nga tukolagana 50-50 because tubeetaaga mutwetaaga ye situation mwe tuwangalira but ekyemitwe byanfuna waliwo embeera y'okwagala okufunamu abakola emitwe egisasamaza of course bajja kweddako insha Allah bansaba bakikwatemuko emitwe egyo tugikole nga giri straight kano nkogeranga muwalimu nsabe Banamawurire mwenna mukatwale baganda bange woba okola omutwe sooka onoonyereze ekinaava mu mutwe ogwo bwogenda okukola tofa kufuna ssente togenda kulya ssente z'amaziga obeere ng'oli mirembe bajja kuwa akakadde newe bakuwa obukadde 10 wallahi bujja kuggwaawo
YouTube newe nakuwa obukadde 45 nga gwotaddeko omutwe ng'oli ali eri akaaba wallahi jazija ziggwewo teri yakutuma sente. So omutwe guno osobola obuuza muntu waliwo fa waliwo atubuuza waliwo saga gye twalimu oli yasooka kukubya Ray n'amugaa guno omutwe ngukole yali saga ye Ray agimanyi yamugaa guno omutwe ngukole Ray n'amugaa omutwe gwo gujja kunkosa munnamawulire yafu yawayizibwa okugamba nti ogwo omutwe kanguleke kuba si butuufu era bagenda kinoonyeza nga si kituufu bana tusigalemu ak'obuntu gukola omulimu gwonna naye ng'ak'obuntu kakoze eki kasigadde tweyanzege of course bawulidde bajja kitereeza naye nga it's a gradual process etasobola kuhappeninga lwaleero mukyalimu ebirumira bangi nnyo so nja kusaba Uncle Segya Presidenti w'abasaka amawulire agakwata ku batutumufu atubuzeeyo ekibuuzo kimu then nja kusaba ne Case abuzeeyo ekibuuzo kimu Case agambye President agambye obuuze then nja kusaba ne muganda wange omu ku basinga okuba celebrated kati ku online nga yakutte akati ensi yonna kakalaamu ensi buli wootuuka egamba Uganda yogera mukutu gw'amaanyi nnyo naawe nja kusaba obuuzeeyo k'ekibuuzo naliko Isirairi ng'abantu bakumbuza kakalaamu tubakugoberera nnyo bakwagala nnyo so nja kusaba abantu abasatu babuuzeeyo k'ebibuuzo then tulabe ki ekiddako. Muganda wange Smith tetusobola kuva wano nga tobuuzizaayo ko kibuuzo ne muganda wange Dreadlock Master Cookie naawe naliko Zambia abantu bakwagala nnyo taata Cookie Promotions yabamwagala nnyo Zambia awo ne Zimbabwe bamutegeera nnyo so Case omuzindaalo omala ogumpereka kalaamu abuuze President yajja okuggalawo mu kuggalawo kwajja kutubuulira amuddira mu bigere kafube okukyusa ebisanja ekibuuzo kyange kiri mwisa ebizibu bingi nnyo naye ebizibu ebisinga tebibatutte omu ku bakyala olusuubira okuba ku mukolo guno yandibadde maama Fiina engeri gye yatabaganya amaka bwe gaali gatagadde tumusuubire ku olwo olunaku kubanga yakola kyamaanyi ku olwo mwasuula mukukunadde nga lumonde mu kikata naye ensonga yasobola okuba nti agitaanya bulungi nnyo si ensonga yokka gyasose okutaanya nezafe azitaanya naye tusuubire omugenyi mukulu ki kwanikati olwama twaliko naye nga si mumativu nammwe kasita mwadduka Diamond Essembo ne muba bidugu byonna gye mwakoleranga ng'alaga si mumativu akasente kemwakola temumuddizaayo kati olwama ne maama Fiina yakutaasa mu kutabaganya amaka anaabaawo. Thank you so much. That is Case from Next Media. Nja kusaba mwami Kakalaamu okuva ku Luboggola Simbe y'eddembe ate nga kwotadde ne Uganda yogera atuweeyo ekibuuzo. Ekibuuzo kyange kigendagenda Maulana. Tubadde tutuuka leero atugambye nti soyi bakijja mu ku radio emu ate nga radio eyo kituufu radio Simba gyenkolera. Kiwulikika kitya nga mukutte omuntu eyatandika ekintu ekyo nga jjejje n'omutuuzaako awo naye n'abeera nga ali celebrated ku ekyo kye yatandika? Thank you. Good question. Cookie ne Smith. Nze mbadde nsaba kukyange ekibuuzo kya content mbadde nsaba ekyaba bloggers kyabagidde okwolulwa leero at least tukituulemu tukimanyi tuleme kutuuka ku last moment nga bagamba baatuuka. Kale weebale nnyo bakinootinze. Bampita Smith okuva ku Celeb Jazz. Ekibuuzo kyange kiri ku ntalo ze mulwanyi. First of all, tulabye nga Maulana mbadde ne Ray mutambulirako entalo nnyingi nnyo. Ku luno okupushinga ekivulu kino nga temukozeeyo lutalo oba kabadi ne battle gye mwatusuubiza byo byakomawa. There are possibilities zino tugenda kulaba ku battles zino nga tuzijje mu bikonde ebyaliwo ku press conferences ezimu emabega eri okulaba buno zidda live ku stage. Okay.
good one. Seguya yajja okubanga aggalawo, but I think abasooke baddemu bino Seguya olyoka obuuze. Kale tweyanziza nnyo. Kaiza tubuuziza ku kibuuzo kya Mama Fina okubanga Kaiza oyo noona. Mama Fina tugenda muyita ajja abeerewo ku show nga bwe tunayita abantu abalala naye tujja muyita abeerewo ku show. Sola n'omukoowolera wano Mama Fina saawa yonna tukutuukirira ojja obeerewo ku show yaffe Soyi Elugogo bw'oba toba bize nnyo. Ku kya Katolo Bwama okubanga acomplaininga, Katolo Bwama buli kimu akicomplaininga naye era nga menta waffe tugenda muleeta era twayogeddeko dda naye y'omu ku bagenyi abakulu abagenda okubeerawo ku show yaffe kubanga y'omu ku bantu abatadde ettaffaali eddene ery'amaanyi ku Maulana and Rain. Abamu Katemba twamutandikira we yatuyigiriza ebintu bino bye tuli mu kukola. So amidist ebizibu byonna byayiseemu tugenda banga tumuleeta abeerewo ku show yaffe. Ensonga ya Katolo Bwama Kakalaamu agambye Simba jeje webale tujjukiza akantu ako tubadde twakeerabiddemu naye omukulu tugenda muyita era tugenda kwogerako ne Radio Simba ejja tuwa ba representative ab'enjawulo nga n'omukulu jeje omutwalidde tubeere naye ku show era tumuselebrating kubanga sheno kyenkana omuntu ogwo omukulu guyimiridde ku ye singa si Mungu kuyisiza mu ye osanga soyi yandibadde ekintu ekirala kyonna. Bloggers ekisembayo bloggers bagenda kujja buli blogger agenda kujja akwate show nga tumaze okwogera naye bonna bajje tugenda kwogera nabo tubawe tags bajje bakwate show. Ekya bato zibeerawo mu ba artists era bato tezisobola kukoma era nsuubira bwe tuva mu show ya soyi waliwo bato ejjaawo wakati mu bwangu after soyi waliwo bato egenda okujjaawo wakati wa Maulana ne ba comedians betu n'aba tubagambye inshallah. Thank you. Oyina kyoyongererezako? Sirina. Weebale kubanga tolina. Uncle Seguya tusaba otubuuze obuuze abaami bano ekibuuzo ekinaasemberayo ddala tuggalewo olukuŋŋaana lwa bannamawulire bano. Okusooka basebo mbeebaza Maulana ne Rain. Omanyi okujjako omuntu atamanyi amanyi yaba amanyi. Waliwo abantu okweyisaago ate waliwo abantu okuba nti bamanyi ekituufu. Naye ebirungi bimanyisa abantu naye n'ebibi bimanyisa abantu. Waliwo bakomediyani bali abajja nga balina engeri bavuulamu kabaka ne bamanyikira ne bamanyikikira. Kale nze bamanya nawuliranga bantu bawogeranga ngulu ya Radio Simba. Kani nga nakavalinga engulu ya Radio Simba emyaka 20 bwe nali ntandika amawulire. Ngamba bano ate basemanda bavuddeyo tigenda okulaba nga be bamwe. Tekyali kirungi kuba temwasaba na copyright y'amaloboozi nakola ki naye era ne muyitiramu awo kati saategeera ku olwo mpaka ndowooza myezi ng'esatu nga saawula mannya gammwe nze nga mmanyi Maulana Rain kati nga simanyi oba oli yaani ono yaani okutuuka jjo lwe wabaddewo ebizibu eby'omu ku mmwe ng'afunye obuzibu n'omukyala ne mmanya nti ono ye Maulana kati kweganga ekintu kibi naye ng'ate ntegedde nti ono ye Maulana so mu kibi mubaamu ekibunya and they say there is no negative publicity for an artist okujjako nga watemudde okujjako nga wabbye baligatwenzanga nti yali family affair buli omu golooza buli omu ali bulungi buli omu tali bulungi mu family kaakati embeera eyo yonna yonna kubanga kati singa obuuza wakko nja kuga embeera ye wakawe tali bulungi bategedde kutalina waka naye bye bwebityo muganda ife tukusaba tujja kusabira obwe bulungi kakati era nebaza abakulu bano babiri nti tebaalumba bamawulire bakola mboozi eyo nga muganda affe Maulana afunye ebizibu era Rain ate gwe wayolesa obusajja obukulu muggwe munda nti wayogeranga n'abantu abakola mu bulungi
ba artist bafuma abantu nekwaga muganda waffe tuluganda amaka kwebityo nga wejjukira kati ate nono Maulana era ensonga tuzibala nga tayombye era nga bwatagenda kuyomba kati sebo tubadde tubuuza bakuzizise nga bwomanyi bwe wayolesa empisa tuyafina tetutudde bulungi wanoyo ebintu ebyo sebo byaggwa bulungi era omukyala anabaawo. Thank you. Nga tonnaddamu asooka atereeze kamera ye afune ekintu ekyo abadde mulambulukufu nnyo era nze mwagadde nze nga nze. Thank you so much. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني. Ekinyogeza ebigambo ebyo ffe mu Busiraamu buli kimu tukirinako edduwa era edduwa eyo yasabibwa nabbi omu yali Musa yagamba nti Mungu nsaasira ebigambo bingenda okwogera bitegeerekeke nga bwe bigenda oyita ku lulimi lwange. Nze nzikiriza mu mbeera yonna yonna Allah tagera kibi ekyo kimu era bw'olikikkiriza mu bulamu bwo ng'oli eyo olitambula nakyo mirembe na mirembe nga mu nsi otambula ng'oli muki ng'olimu na mirembe yadde ng'ebimu bisobola okunyigamu naye tukuteekawo kye tuyita obugumiikiriza. Ensonga gy'obuuziza amaka gange gaatereera era omukyala inshallah tujja kuba naye inshallah subhanahu wa ta'ala tujja kuba nabo bonna ani abuuza nti bameka bonna abana abasobose tujja kuba nabo inshallah era ensonga naye kyenanakuwalira mu nsonga eyo manyi waliwo omuntu nga kungulu alina kirala naye nga munda alina ki ate waliwo abagikozesa nga kyansi okwonoona obwonoonyi nga kakalaamu wayonoona ebintu bingi wayonoona ebintu bingi watuuka ne kussa erigatta ebitalina kubaamu kibanga onoogamba nti oyo haji alya ne bakuteneraga haji ali oyo hajja n'osanyuka nyo n'ogamba wallahi haji tubadde tumanyi talya haji alya nti n'ogamba noyita ku bukya embizi mumutemereyo kiro waaba alya nnyo n'ogimuwa kati wasanyuka n'oyitawo mu bizibu byo kusonyiye yankulese nali ngenda kutirako edduwa ya kamulali nina akakalaamu ate ye mutini ate Allah aleete embuyaga ate mutwale so tekijja kulabika bulungi. So mu mbeera eyo kyenkubiza bannayuganda ki mu mbeera yemu tufuna ebizibu ng'ebyo mu bulamu bw'ensi eno obulamu busobole okutambula nga bunyuma. Omuntu teyandibadde ng'asanyuka paka we yandibadde ng'afuna ebizibu. Omuntu teyandifunye buwomerevu bwa ssanyu okutuusa bwalaba ku bizibu bibeera bifaanagana. Omuntu atambula ennyo musize nali nnyonnyolako kitange ne mugamba omuntu abeera ennyo mu ssente atuuka ekiseera n'azikoowa nga buli kimu weekiri nga mugagga ente weeziri buli kimu ennyumba weeziri ye talina buzibu talwala takola ki era atuuka ekiseera n'abikoowa n'aganze bino mbikooye era twabaolyako abagagga ano ng'agamba nze mpulira nkooye obugagga njagala njavuwaleko. So ensonga zaggwa mukulu Seeguya kyekyo ndowooza toliki era sebo Seeguya tukuwa amawulire essaawa yonna suubirayo olubuto nyonoonye so netwebaza ne babafiina tusaba tugenda muyita ku mukolo ogwajje neŋŋamba abali ku comments abateekamu comments sometimes you overreact over things you don't know oba over things we are just acting. Balesa batukomaawo tuokomaawo ezoyitawo. Okay, kale tweyanza nnyo tweyanzege. Njagala kwebaza abamawulire mwebale nnyo kujja in big numbers. Njagala kwebaza management y'ekifo kino ekya Sibyangu Standard Hotel Nateete. Njagala kwebaza Haji. Njagala kwebaza abakozi ba ekifo kino mwebale nnyo mwebale ddala. Muganda wange ku sound nkwagala nnyo Mugerwa oli musajja wa kabi. One love brother. Njagala kwebaza management ya Maulana and Rain.
Tetugenda kubanga tusukkawo wano. Of course enteekateeka y'abamawulire okufuna content yono, nsaba mwogere ne manager mutaawe waali awo ayambadde jaketi y'amagye ga Ukraine. Gwe mba mwogera naye tulabe nga wabeerawo enteekateeka because twagala enkolagana yammwe n'abamawulire esigalewo ng'etambula bulungi nnyo. Saagala wabeerewo obumulumulu because at the end of the day abantu bano abalina emikutu abantu ebwere babasabawaako ono baagala updates. So nsaba Allah fenna tukulembere tuddeyo bulungi gye twavudde. Amen. Ate nsabira Allah atulungamye awaba wasobye. Amen. Nsaba Allah agonza abo abalina emitima egikakanyadde. Amen. Naddala mu mbeera eno gye tulimu ey'emitwe abantu okusetinga emitwe awo nga ginafuya bunafuya. Amen. Tolaba muntu bubi, laba omuntu bulungi. Ate ekyakubiri ku kyo nsaba abali wano muddeyo mu reporting ekintu nga bwe kitambudde. Tokyusa story, tokyusa lugero, tokyusa lutambi, luno si lutalo. Tubeere abantu omuntu omu, ebintu bitambule bulungi. Atafunye wano ojja kufuna olulala, eno si enkomerero insha Allah. Neera abakyusa emitwe bano bakamanye bana buli lwokola ekibi kisooka kukosa ggwe. Buli lwokola ekibi ng'okikola muntu mulala kisooka kukosa ggwe ddala kikufiiriza n'ebintu bingi. Omusajja omu yisima All Access yagendako okusaba omulimu ne bamutuuza wansi ne bamulaga bu vidiyo bwe nanga twandikuwadde omulimu banka egenda kukuwa omulimu naye wuuyo owemula okuva olwo yisima taddangamu kuwemula. Thank you. Of course ekintu ky'okuvuma n'okuwemula ekyo kyaweddewo mu ggwanga Uganda. Tekisobola kuggwaawo ku mikutu naye eyo mu maka ku byalo kikyaliyo naye ku mikutu nanyini kukitandika yeziise bulungi nnyo era tuli basanyufu. Tusaba Allah yakireese bw'atyo. Allah oli w'amaanyi nnyo. So assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you guys.